tetunafuna explanation ya Simba ku Lubongoya. Tetunafuna explanation ya Simba ku Katana. Abaana abo Museveni yabakola ki oba regime yabakola ki? Abasula USSR, Soviet Union, bamwita Gorbachev. Yali president wa USSR. Ababitegera bangu bayita Russia. Mutegere nga Russia. Yali president waki? Ne special training yagifuna mu America. CIA yamutendeka. Ne bamana bamuzaayo n'abeera wa opposition omuzibwa nnyo n'atwala obuyinza obw'eggwanga eri. N'obwesigo obuki? Naye ng'omulimu ogumulesa omukulu yali agent wa America era paka lyakuba USSR ekigwo. Kubanga Soviet Union yali egenda kufuukira America ekizibu. Yes. Special agent abeera trained to the extent ya ino bafanana. Na one of no yenyini. Special agent kasawo uranti special agent. Kasawo special agent. MI6. Lubongoya is a special agent, highly trained. Extremely trained. Oyo mwana ojja kusanga nenja gatani sojinywa. Olokufana. Because I know kubafananira ddala ebikolwa byammwe. Asaba obulevulevu nga mmwe. Akole byakisala akapata obulevulevu mulina okufaanagana ne mu bikolwa n'enjogera. They train. Oh, a special agent. You are a special agent. At times, nebamba nkuba Kyagulanyi ono manyi okuddamu because ayinza okuba aliwo byatatukako mu kutegeera. Nti abantu bano bamuliko ng'ate bamu-advisinga. Ng'oluusi tamanya ddi babeera batuufu, ddi babeera bakyamu. N'atwala ebirowoozo byabwe. Niyo tulina okulaba kiri kye nagamba nti amanyi okuddamu engulu n'ategeera neyetegeerera. N'olaba nga byakola ebisaanye okukolebwa era mu ab'NUP ababeera beesiriwaza. Ssente zisula gavumenti ziva mu gavumenti. Machine esula gavumenti ziva mu gavumenti. Kati mina kuba just technical and strategic. Muziba kamutya. Ene muziba strategically. By the way, I have no problem. Olwali ono nerukyanga musajja mutegulako obumbi ekikumi. Mu magezi gange mutegula pisiginaako obuzibu. Sente esula gavumenti ziva mu gavumenti. Emundu esula gavumenti ziva mu ki? Mu gavumenti. So bino ebyokwogera ebyobufuzi kale mbala ebyo byebiri but it's nothing. Let's do politics. By the way, the Sunday balina buzibu. Singa tebavuma balala. Sasa wateka tulukongolo tebakola ki. Naye kati bagala okulaganga as if they are angels and they are not. Naye njagala kiddamu. Resources ezino okukola ebyobufuzi wano zikyulete enkyukakyuka. Either matovu nja kufuna ekifo nga member parliament ngene parliament omubanzi be oba nkole deal wa biki nzifune era nze ebyobufuzi ebyagala okujja ku government. Salamu alaykum. Agati nakalembe omusemi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawe ennamba yange yeeno 0525375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Olaba osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero kubuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo. Ofiddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza abayisemu mu kalulu ka Seeke n'abafunye obuwanguzi obw'enjawulo mbayozaayoza. Nina Ssaalongo Matovu Moses ayogerera National Economic Empowerment Dialogue NED. Ssaalongo buza abantu. Sebo neyanza. Soka kulamusa ku ggwe n'okubuuzaako nti oli otya? Gye ndi Sebo. Oli bulungi? Si nnyo naye ndijja kubeera. Leero oli mukulanga KCCA olanga NRM oba Kindi? Byonna. NRM ogiranga? Byonna sibinaako buzibu. Ate NRM yawoninga kala ya yero. Mbuuzizza. Nesanze nyambadde saati. Sogedde ku Kereziya kubanga Kereziya nayo eyo kala ya. Nesanze nyambadde saati eno kubanga yebaddewo. Ate kati fe ab'ennaku zino oba nkwekano akanye kenyambadde next time onaabojja bwoba obuliddwako bw'oyambala. Njako sisobola kambala ako kati. Lwaki?
Leta sentence nende negulira akanyi. Lwaki ompako koyambadde. Naye mbadde ntidde engeri gye nkuwa emikisa gyange ogitwaliremu naye guwefiiriza wekka. Omanyi kyo bibadde bisiraani. Bibadde bisiraani nga nkwambuliramu. Anyway, njagala okulamusa kuba tulaba n'okubaagaliza programu ennungi. Mwebale kubeera nga buli kaseera mulaba programu yaffe. Amannya Ssaalongo Mato Moses, omwogezi wa NEED. Omwogezi wa NEED. NEED eri etya? Bitambula bitya? Twabadde mu weekend twabadde Lila. Twabadde Lila. Nga tugenza okutongoza ba candidates baffe ku mitendera egy'enjawulo abagenda okwesimbawo. Mwatongoza nominatinze. Sawa zikyali za kumakya. Bw'owaggwe mutamiivu nze siri mutamiivu. Sinaba kunywamu. Mbadde clear njogedde Luganda. Okay, mwatongoza. Monday tiimu endala yasituse n'egenda mu Western Uganda bagenda kusinzira Hoima batongoze ba candidates abalala era ku mitendera egy'enjawulo abagenda okutukwatira bendera. So mu bufunze emirimu gitambula muno. Na wano mulimu abajja like Ejjo twabaddewo n'abantu 8 mwabaddemu 4 abagenda ku WMP mwabaddemu 4 abagenda kuba kansala mu Wakiso. So tutambuza mu mbeera yaffe nenga tutambuza njagala bitambula. Omukyalo ono agamba atya? Erinnya lye David ono munene gwe nasanga wano. Ayagala Makindye West. Yani asimwe. Vivian asimwe Makindye West. Kati ate yadda reportingira nga ate baguddewo olutalo wakati we n'omu ku ba candidate omu ndoza subscribinga ku NUP. Yesiba okumuli oguwedde kati ndoze era agenda kudda naye nga ate agamba mbono yazze yamuyingirire. Kati nembuza ate wa NEED sijja mwogera. Mawagali. Sijja mwogera. Nembuza kati wa NEED ate ayingirira atya olinga wa NUP. Bonna yesiba agala ekifo kyekimu. Nawo kati aba muyingiridde atya. Naye ndowooza ekyamutabudde ku mulundi guli ogwaggwa ono yali mu kampu ye mu kunoonya akalulu. Oli musajja muvubukazi oyagala ola byagala okukuka sijja mwogera naye gumanya oli musajja ono mukazi kakati yamuguddeko otaono oluli serious era twasindise finance waffe kuba mukwano gw'oli mu ngeri okuba bombi bogerezeganye oli amumanyi era yali mu kampu ye ng'amuweereza mu kaseera kiri ate noono kalwaffe kalamugambe tabaganya abantu bategeere nti kuno si kufa na kuwona. Ekyokubiri okwegwanyiza si kibi naye toggula olutalo oliye olutito empalane y'oluwanyi. So Vivian ye ali mu field. Ali serious mu field. Ali mu field anoonya akalulu. Nagamba Vivian akulidde mu Makindye. Ate namula balaka ina ate ayina mu business nozanga nnya. Namula balaka ina mu ku sente. Ate mwabadde kugamba mwazaliddwa mwabadde ate mwakolera. Soba mumanyi. Naye njawo ku mulundi guli yali yesimbe kuwa kansala. Era ku NEED. Ati yali ku NEED. Independent. Yali ku independent. Naye nga omukyala yamuwangula n'amuwanguza obulu 19. Wa NUP. 19. I think ndo zali wa NUP. Kati ndozo na alabanga Azo ba mukazi ali strategic yo. Otegeera. Kati so ebyobufuzi bwe bityo wakuba nti tubiteeka mu akajanja akasusse. Nze okwagala ekifo nga naawe okyaga teruba lutalo. So okyaga naye nenkyagala. Naye babugenze mu bantu ne batulonda. Kati fe katuwagalize Vivian. Of course njagaliza Vivian. Njagaliza Vivian asimwe Makindye West. Akalulu akatola kisoka mukozi. Byakola bitegeera. Ate n'ekimu kyakuliddemu akimanyi. Bwe kiba mbeera z'abantu abamanyi. Era bw'abatakoze abatakoze lwa bunafugwe ne sikuba nti abatamanyi kitundu kyabwe kitegeera. Kitundu akimanyi. Se bano benda abatimba ebipande n'ayisa ne constituency n'agenda mu constituency y'omulala n'atekayo ebipande. Ebyo Nyanzi. Oli mu Kampala Central n'ogenda mu Kawempe North n'oduka n'ogenda mu South oyinza omusanga eri gyezimba bakireka. Yazimba kireka. Yebo ate ndondoza. Wakyebando.
omusanga ali ati so kituufu okwagala si kibi naye tweteekemu ne value tweteekemu ne value okweyagaliza ennyo ekisusse nakyo kibi naddala attachment olina attachment kinaawo n'ekyo ekitundu kituufu okimanyi kyenkana ki mu byetaago byabwe nti bwe mba ndi mu kufulya parliament oba ndi mu kakiiko nsobola okugamba nti naye ekitundu kyaffe ekyerubaga omwala guli gulemeddewo emyaka gyonna okuva ku lukyamuzi ku mulundi guno tulina okukola ki ogukola kugamba omanyi kyenkana ki omanyi ki ekyalemye omwala ogwo okukolebwa kwagubaddewo buli ajja kwanoonyeza akalulu nalonziasi yakanoonyezaako naye nakati gukyakola ki gukyaliwo so kitegeeza nti omuntu yandibadde ajja nga amanyi n'ensonga gwetaaga okukolebwa yes ne lwaki gulemeddwa ng'ategeera obuvo n'obudde omwala ekyalemesa abcd naye kakati nze kuno sigenda kudda mu kiri nja kukola kino naye tugende weesula bwesuuzi mu bifo lwamba eyo problem nene lwakuba tutandikidde awo naye ndowooza ne message eno kangiweeyo tubalina ebyobufuzi wano mu Buganda okusingira ddala kangambe Uganda naye simu zino zintawaanya ate era nange mbadde nakugamba zireeta onaziteeke wali eri simu zintawaanya simu bbiri ozaagazaaki ndowooza olabye okwejalabya kwe tubagamba mu Uganda simu bbiri layini bbiri era kwekasi otegedde kwejalabya layini layini bbiri osobola ziteekamu ene simu nene ya layini bbiri asotegedde nti kwejalabya okwenyera kira kunywa mwenge obuuza munywa gwaki unaagunywa kutamiira sooka tuteeke twejalabyemu obulamu bwa kiseera ziteeke wano ezisimu sawo za miliyoni 10 ziteeke awo obadde otya kasajja gwe kakati mbali yakwisawo message eno nti ku mirembe egy'enjawulo mu byobufuzi byaffe wano naddala Buganda tuzze tugwamu batukwata obujega twatandika ne Haji alagidde era bwe yalagira abantu bonna olulimi luno lyatwegendereze nga nukozesa luwulize bulungi abantu bonna abategeera n'abatategeera bonna beeyiwa ku Besigye kubanga Haji alagidde era mu kiseera ekyo ne tulonda ekisumuluzo era mulimu bakansalazi muno naddala Lubaga ono ne Kawempe waliwo abaayitamu ne bamukubira bukubiza simu bagamba wawangudde naye nga tambadde tamanyi kati ekintu ekyo kizze kibone kyatandika ne jjajja nga atugamba nti mulonde ekidomola kasa kiba kya yero bwe yali nga atereezaamu n'agamba nti mundeete ne babeera nga beebaka mu parliament kasaba batuuka ne bawanika omukono nze mubandeetere kati bwe kyava ku ye abatabani kati tusse ku mulembe gwa Besigye abatabani balina kyadoptinga tulonde ekisumuluzo era abantu balonde ekisumuluzo mu buwugulavu yala kubeera clear mu buwugulavu ne balonda n'abatasaanidde kulondebwa bwe tuvudde awo bazzukulu ba Museveni aba NUP ne bajja ne slogan londa umbrella olaba otiikinga era ne tufuna abantu abatasaanidde kulondebwa era nga batiikingiddwa tulina obuzibu nti n'ebibiina byaffe byennyini ng'obujadanako NRM tebalina kapasite bwe baba bagiina bakikola mu bugenderevu ne babateekamu abantu ab'okuyisa ebiseera kati ate bajja ne bagamba nti londa yero londa ekidomola londa ekisumuluzo londa umbrella naffe ne tugwa mu trap nomala galonda fa olwaleero omuntu bwakubuuza nti opposition mwalonda abaka 5 mu Buganda nga ba umbrella olaga nti account kike bakoze ekiriyo oli ajja kuddamu ate kati balikoze ki parliament nga be batono then the question comes waki bagendayo bali bamanyi banasinga obungi bwe basanga batono lwaki tebavaayo bagamba kane parliament tugivuddemu tena kijja kukola oba simanyi oba ntegereka message kijempa abantu ba Buganda njogedde abantu ba Buganda tulekere nga okubeera abajege nnyo okumala gatuleetera kasasiro yenna ebikonwa rejects netugamba mbufe tujja kulonda kubanga nonda umbrella kubanga nonda ekidomola ekya yero kubanga nonda ekisumuluzo ebyo ebibaddewo abala sinamanya ab'obusimu banajja abakasooli bajja kujja n'abalala
nze message yange olwaleero nzikiriza tuli mu nkola ya ebibiina bingi naye n'ebibiina bye tulina ababikulembera tebannafuna capacity bwe bagiina bakikola mu bugenderevu otuwa ababaka abatagwanidde then obuweereza obuddire ffe abalonzi tulonde ababaka abasaanidde okubeera mu bifo kubanga lwaki otuma omuntu lita 2 ng'obusobozi bwe wakuteeta lita 5 oba ogenda mumenya bw'ogenda bagamba ku makubo amasomero amalwaliro nti obubaka si abikola nakikunnyonnyola wano nti komiti ezo waliyo health waliyo education waliyo infrastructure n'endala gye balobinga n'ogamba nti kiki kyambala njogerako ng'ekyomwala nti omwala gwaffe ogenda lukola ng'ogubadde tugaba ddagala katonda yawonya Sheikh Masunga ne Hajjati Jaliya abasangibwa e Kawanda nga bayita mu kitabo ekitukuvu Kur'ani mu bakuguka okusoma dduwa ezigoba ebisirani ebya buli kika amajinni amayembe emirimu gyo gyafa olina olutwe oba omukisa gwe gwabula olina omuntu we yabula naye ng'oyagala akomewo oba oyagala kugoba mizimu ne balabe boodi enga teweddeko soole ng'onoonya omulimu olina emisango mu kkooti egy'ettaka n'amayumba olina omuntu walemedde kumwe ng'obasigala omukyala oba omwami nga tolina kwagalwa ezo zonna ensonga n'ebirala babikolako bulungi nnyo basangibwa Kawanda Bombo Road oba bakubireko ku 0769 ku email info@masungadoctors.com ku website www.masungadoctors.com oba ku Facebook Masunga Doctors nga petition agijje mu bantu bebakiikirira n'ayitwala mu infrastructure committee tegeza abawuliriza abantu infrastructure committee ne bagamba naye kino kisaanide kikolebwe n'agenda wa PS ne bamugamba teeka ekyo mu budget oba infrastructure committee egamba nti naye guno omwala gusaanide kukolebwe naye kitandika mubaka kujja petition ye mu bantu be n'agyola mu parliament n'agenda fula parliament omwala ogwo gwakatta abantu 2 omwala ogwo gubimba ne gukola bwe guti ne bakyadoptinga naye oli agamba si bakola emyala si bakola mutima balimba omubaka obuvunaanyizibwa bwe kwe kulaba nti enteekateeka za gavumenti mu kitundu kye zituuka amasomero nteekateeka ya gavumenti amalwaliro nteekateeka ya gavumenti emyala nteekateeka ya gavumenti n'ebirala then buli lwolonda omubaka nga omutisa obuzito bw'atasobola kwetikka weefiiriza wekka nkiddamu abantu ba Buganda mulekeraawo okugwa mu mitego egy'abannakigwanyizi ffe ab'ebyobufuzi kubanga njagala ababaka bangi n'olw'ensonga olonda umbrella kubanga njagala ababaka abanawanika emikono n'olw'ensonga olonda ekidomola ekya yero enkola eyo egenda tuzza mabega oba totulira nabagenze ku presidential okugjayo nominations ekyamazima njagala twogera amazima maye bino ebintu yokoza mbubo simu yayogera Oluganda nti Muganda abantu abo ba Buganda kizibwa Mukalamojja okuva era ajja kolebwa ddiikulano ku electoral commission kizibu omuntu wa Kiryandongo ave Ebunyolo ajja kolebwa ddiikula wano kizibu abantu abo bawano whether Baganda oba si Baganda ba mu Buganda wano lwaki ffe tufuuka ekisiimuula lwaki ffe tukolebwa ddiikula by'obufuzi omutindo gwaffe mu by'obufuzi guserebye ku ddaala eryo gutuuse awo tutuuse nti wayogera ku Buganda osuubira baddiikula okuvaayo ng'abo bwe tubyogera bino nga tulambika ng'olyagamba kati mulwaki temuvayo ne mwesimbawo I'm not that type matovu ebitabo mbirina ekyo saagala balimba nasoma diguli zange waakiri nkyalina 2 wenjogerera nina ey'obusomesa diguli esooka nina masters mu busomesa diguli meka ate nno obusomesa bwa ICT education mwenyina masters siri ddala ali kyobalaba manyi okulambika ng'okola ebintu ebitategerekeka wano mubyanaddala mu layini eyo ya information sebo awo obukugu mbukola ki naye bwezina ebyobufuzi mbibaddemu akaseera waakiri nga mbiraba n'akaseera kembyetabiddemu naye bwenna agenda okwogera ensonga ez'amakulu eri abantu tebajja kuntegeera kubanga omulembe gwe tulimu si gwabategeevu ate si gwakutegeera nsonga bonna amono banyonyola ne babitegeera nga bakugamba ojjidde mu kibiina ki ng'obagamba nti need bagamba wajagamba kati wate tulinawo omuntu wa muzinzi singa obaddewo NRM ku baasi akalulu obaddewo kamaze oweNUP agamba kale singa wakutambulera owakasimu agamba singa wakutaka simu tuba tugenda kuwa force yonna neya Lord Mayor
walibadde okikoze eki okimaze now level nga mugivaako singa onakkiriza ogende either mu basi mu umbrella oba mu kasimu oba mu DF awo katugeze mutegeraganye tigira mu DF tujja kuwa nogira mu DF bwotuko bogerera mu kabakuga kikati kibyo byogedde naye nga tuli bubi Matovu omubaka tuli bubi omulonzi tosobola muleka bwotyo kiwulidde bakwita n'omubaka nawe omubaka ensonga zennungi naye tuli bubi maye kati olaba abaana baffe bano bakwirawo omubiri oba mubaka omubaka level ya ojidde mu kibiina ki level ya tuli bubi akati nze Matovu okujja mu katembo oyo moreover ne gyogenda ogenda mu parliament bwetwogerera NRM ekyalina pahandi mu parliament nze amazima ngogera nga bwegali Matovu mwabayivu omugano okujja mu byobufuzi kati mulekana nga bannamba lujega babafuze anti kati kyemudde nkugamba katuleke bannamba lujega batufuge naye kigenda kuba ku record okozesa ekigambo ekibisaagadde nnyo kinyonyerako kyokulekaana kuba zisirekana temudamu kuba nduulu tewali akubanduulu kati ovuga bwoti notunulira kugundi yamafuagamba mfuta katuse ku 14 kankubuuze so proposal yo nkugambye ffe abategeera nga bwe twemanyi bwe tujja bakubuuza kibiina mwojjidde ekyokubiri esente nakugambye nti ebibiina byennyini ebisunswamu abagenda okwesimbawo either tebirina capacity esunswamu bantu bagwanidde oba bigiina n'ebisalawo okuleeta bannamba lujega mu bugenderevu kati katugeze ngenze mu kibiina ekiriko NUP tebampadde kaadi kaadi bagiwadde nondaani atategeera bulungi bagiwadde Lumbuye twesimbyewo ne Lumbuye bamuwadde kaadi Lumbuye ono ow'omulere bamuwadde ki kaadi akoledde nnyo struggle nze maybe sigikoledde nnyo kati nzizaako ki bakuba akalulu Lumbuye agenda kunkuba kaki akalulu kati blame enaabakunze eyavuddeyo ne batampa kaadi oba enaaba ku kibiina ekitanda by'omubusobozi ndowooza balonzi kati sesimbye nawo ngondedde amateeka g'ekibiina ekibiina tekigimpadde ngondedde amateeka sikoze eki oleese namba lujega Lumbuye gwotaddewo kibiina kati ogenda kunenyani nze kibiina so kiri kyogambye nti oyinza nakulekaana emirembe gyonna Basocrates babaddewo Aristotle babaddewo tebabaddewo byabufuzi ne balambisa eggwanga njagala kiddamu si buli amanye ensonga n'obusobozi nga bwina nti alina kwesimbawo mu byobufuzi nze nsobola okusalawo okubanga mbikola nga bwe mbikola kati ng'omulimu gwange omukulu gwakulambika ggwanga dembe lyo gwe gwengezako okulambika okubitwala oba obutabitwala njagala kuwa ekyokulabirako kimu kiri fane naye nga kituufu nkozeeko programs naawe nnyingi zisukka ne 3 nga nkubuuza nti lwaki bannabyabufuzi mu opposition bwe mba naagenda Masaka okuba olukuŋŋaana nveeno nga nangidde kati era kuno Museveni awedde bagenda kundaba ne bantegeera mu Lwera ne situuka ekigendwa kiba ki era walinga otubuuza wano ffe enkuŋŋaana tuzikuba tutya nga niidi polisi tetatugumbulula wabimbuuzaako wewakana genda maaso tugende empola njatusetula emboozi nga tugyewo wali wabimbuuzaako wabimbuuzanko nabikubuuza wabimbuuza nenkuwa ansa nekugamba olwokuba mmanye embeera y'ebyobufuzi gye nkoleramu seetaaga kweranga nga natambula kyensinga okwagala mesagi yange kugguka mu bantu benjitwalira ndowooza wantwalanga omujega mwami Kyagulanyi byabadde agenda mu Eastern okugula ofiisi yalanga simanyi teyalanga yabadde yennyini mutukuŋŋaana nagamba mulaba twagudde bugowa tubazinduukiriza kati ofiisi tugiguddewo nga tebamanyi yabyogedde ye n'akamwake kitegeeza mesagi yamutuukako era n'agira bamwensa nti towetaaga kuba bulango it was just a question of time ya implementing it was a question of time ya implementing ye yenyini akyogedde n'akamwake titetwalanze newe tuli wonna abantu bakola ki we bali ofiisi bagiguddewo era yabadde successful
tewali yamutataganyiza. Kati ekibuuzo lwaki bujjo tumala ku bwemba nagende Kayunga nsooka kulangirira nnyo bwe ngenda okutta Museveni omuleka Ntebe oba Nakasero n'ogende Kayunga atolangirira genda kumutta. N'abasirikale bagamba ogenda kutta muzeeyi waffe katukusaleko. So ng'osobola okutambula clandestinely n'okola ne structures ezo. So nze ndowooza Matovu omulimu ogwange ngukoze. Si kyekisoose binnyo bye njogedde bannebefuzi babiteeka mu nkola. Tuli batono nnyo nga need nakikugamba tulabika nga abatono naye tuli banene. Njagala ogero tuli message ya PFF bazze ku regional governance siba tuyimba wano tebagenda bali ku federal era abantu bwe bayita ba governor boza bagijewa tebabadde ombi obufuzi babudde mu FDC okola ebyo bagijewa message ya core messages the core messages that tugaba regional governance ne equitable sharing of resources exact message PFF ya adopting maybe oliaja tuvunana moti mwaji promoting anyo but yeri just electoral commission that is our message, that is the kind of leadership we are advocating for. Kirageza tubyogeranga tuli batono ne message ekola ki etambula etukayo kati nze kyesifaako nti message yange bagibye nze it's not about kuba message yange but message it's about message etuuse ekikuru bwembaza sina busobozi bugimplementing I know busobozi agikole ki agimplementing. Tuna slogan man in your pocket FDC agikoze eki nandala mbafabi yaji adopt eyo wamanda ba FDC nandala mbafabi ne byayogera message man in your wallet okay ye message bakoze eki kirageza tuli batono nayo mudomo munene message ekola ki ituuka kakati nze that is my role whether nesimbyewo oba sesimbyewo. So parties nyingi ne mu America ne mulio bills okka ba Democrats ne Republicans nine na nyingi ziwanye obutonde bwense ziwanye ebyobugagezi but ekikulu message kuguka never implemented kyekikulu so wade kyakula byako kyagulanye yagenze mu Eastern gatayogedde nakola emirimu successfully nenda kyogera nenvumirira nnyo lwaki buli kasatu zukusa police twagala okulwanagana yo yet nga tusokola ebintu bino in a different way and we achieve objective yemu. So Matovu okiriza nti omulonzi ayina ekizibu naye omulonzi njagala muvunana mu kitonotono lwa nsonga embeera y'ensi mwa Museveni gyamutaddemu emuleetera okukolawo okusalawo okufu. Tombuuza nti abali mu seeke ya NRM nabo baavu kubanga twawadde bawadde emitwalo ameka just okuba akalulu ne bakuba akalulu mitwalo 3 buyale Matiya ku nsonga eri enkulu bwenzikuwa n'osalawo nga nsonga nkulu ekwatako naye nkulaga nti bagamba babawadde iPad babawadde sente bakuba kaki so byowulira bakita simanya okukyusa mindset change abantu bayonooneka their mindset eri tuned ku sente osanga n'omuntu omukulu nga yeesobola apakinzi wali benzi ye n'obasanga ku dduka z'okunoonya akalulu agasa okutugulemu ebyokunywa wano nenga apakinze benzi wali obasanzawo nga team ku garage bali awo benzi ye n'abali awo bona nendanyini edduuka yogenda ogulaga nti so tugule ku bia wano naye awulira ng'alina okujja mu nsawo agatunaalyako ddi kuseneza bannabyabufuzi. So that mindset change yeetaagisa abantu obwongo bakola ki naye kati bwe twogera ebyo lwaki teweesimba okuli lwaki nze sisobola kwesimbawo kati kubanga embeera eriwo ne bwe mbaziza okwesimbawo nja kujja njogera n'abantu bwe ndaba nga biri bwe bityo era obata omanya ekyo bwe kikola ki bwe kiri. So abategeevu bangi olw'ebyobufuzi ebyonooneddwa babyesambye ne babirekera boyise bannamba lujega babafuge kati ekyo kiri technical by the way and it is strategic balinga abawa abalonzi lesson nti musoke kwabo musoke mbere nabo muna abakoowa tujja kudda mutereze ensi ennyanja okuteeka emala kutabanguka oba kategeddaako ennyanja okuteeka emala kutabanguka n'enkuba okukya emala kutonnya toza kanti enkuba ekedde nga betetonnya enkuba emala kutonnya ngamba nti ekedde sibo logic oba etegerekese ennyanja okuteeka emala kutabanguka kati twogerera ennyanja ebyobufuzi ntabangufu. Now we save some people for tomorrow. Mukwano gwange sibamala bangi badde bamugamba nakati agiye simu kwa president oba Uganda ndi omu
kuba mugambye nti togeza n'olinnyayo bw'ona akikola nze omu abagenda okudi campaigninga. Why? Ensi gy'ogendamu okwesimbamu abalonzi 80% okutegeera kwabwe kunafu. Byona abagamba tebajja bitegeera wadde nga bijja babirungi ne bwe binaaba birungi. Oweekitiibwa Mpuuga n'abadde nale ku mikutu alese omuvuma lwaki ajja kuba president abamuvuma abaviire kati ate bamugamba ajje kuba president kuba baagala okuteekawo contest wakati we nani Kyagulanyi. Kati yagamba tukulekedde ekiwanja kiwagamba twagala kukulemesa genda weesimba kwa president we tetukuvuganya fika tubeere eno tukube emisota kati ate bakayana lwaki takoze eki tazze. Kati ate twabadde e Buddu waliwo abagamba niga kati laba Buddu kati DF wambyeyo ogenda kufuna obuzibu NRM ate wangule kubanga NRM Masaka mweri. Era obutabanku wakati wa DF ne NUP bugenda kuwa mwaganya NRM okutwala ebifo ebimu kisoboka. Nze gye nabadde mu weekend nabadde okuva ku Lwakuna navudde ku Sande kiro at least ekitundu kyange kimanyi nabadde mu town Nyendo itamugende no Bukoto Central nabaddeyo kandi okuzika Bukoto Central twabadde ne ewaffe Kabonera twabadde mu Kungo twabadde mu kati olaba nti omulozi ali atabuddwa wakati lwaki temwegatta kati tebitugasa kuba kati nare mwegenda kuwangula ate bali bagamba ave mu kintu ky'omwana so kati nyanja yali masanganzira ntabangu tubamanyi kyakola bate bina bino batovu bojja yogera kati mulwaki mwesimba abagamba nti mutegeera ate bojja gwa ategeera gamba bino si byaba matayi si byabasoma n'oluzungu abalungu ate bakoze kati bamala okugamba nti oke tulubalekedde oluzungu lwamwe kakati ate lwaki mubitwekadde namwe mujja mbyetabe wali bagambira mbanyogoga omulonzi anyogoga tanyogoga abuguma takola ki tabuguma kati ali ki n'ebibiina bino bigezezzaako okusomesa omulonzi obuvunanyizibwa bwe kati nze ndi wa kibiina ngezaako busomesa niweza babitegeera but nga need musiseko ku workshop ezenjawulo mugenze tukoze kyetusobola tukoze na kati ndi mukikola ndeka toli mukikola kati ndi mukikola ki tukola mu busobozi bwaffe according to the ability. Bwemba nyina busobozi bwa kusomesa kyalo bwenkoze waliwo alina obw'omuluka waliwo alina obwegombolola nenzo obwekyalo bwenkoze eki bwensobodde naye newankubadde nkoze obwekyalo niina nabo tebuwulirwa kuba mindset y'abantu balina ekyabateekebwamu nti kyekyo kiri bwe natandikidde nti batukutte nnyo obujega especially wano mu Buganda ebitundu ebirala biba bironda baleeta abantu wabwe ngera beebo ate genda mu Western tebakyaleeta abantu ntwabo buyisaamu mu maaso ogenda okulaba gwe bawangudde n'awangudde eyawangudde alina masters alina ebiki musajja mugumivu gwe bawangudde oluusi abadde minisita bajjawo naye fe wano sijja kwogera ku bantu bamu osanga yakubye minisita nga badde asindika kigaali yakoma mu senior 6 empapula zinazikubako ki bwatuuka mu parliament asooka kwekubako neyenfuufu ekisaawe ekyemyaka 5 kigenda ogwanga ati bannaye wali mbadde mukwetereeza kati munzizeeyo mbakolere wali abadde mukola ki kwetereeza naye ng'ate okuwooyo waliwo yali yeetereezezza nga n'ensonga gyazirambika mwe ne mumumma ne muwa agenda okwetereeza kati ne weesanga nti ate okwetereeza kitegeeza kwabya ssente ku kanti weetereeza mu bya ssente oluba okuyingira wali nga badde okusoma diguli bali mukwetereeza nga adde ng'asoma diguli abagenza okusoma amateeka ayo ng'agimala ng'agendako e Bulaaya ku bukoosi alina okuba mu parliament kati ate yabisoma ate temuwa mukisa so wane waffe Buganda tula ne basinga okujja mu parliament kubanga waliwo eyangamba nti mu Western eyo oli akuba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi abaze ku lukuŋŋaana abamu ne bagira ku aliyaza abamu ne bagira parking ngamotoka zingirira balimba na mutwalo gumu oli ajja nti abantu ono baavu naye Buganda njagala kubategeeza mu Uganda yonna Buganda akyogera nga kitegeeza ye region esinga obugagga ekitoma kulimba katino kankifundize ddala Abaganda mu Uganda basinga obugagga. Let me just be clear nga sekwekeredde ate bagamba baliyo tebakulimba yonna tutambulayo ojagana mu Western population y'abantu miliyoni 4 abalina ssente zigundidde tebawera abantu 300 kino kyogera with the survey ekoleddwa genda mugundi mu UNBS bakola survey standard of living y'abantu
kankuwa kyokulabirako genda bayitawo batya ekikuba ekidde wa Museveni akatundu ako waliwo akatawuni ako akali awo ojja kulaba obuyimba obw'omugotteko nerabidde erinnya lyawo ojja kulaba obuyimba obw'omugotteko awo buli kuyiika ngezi kale nga 10 buli awo ka population akawinza kusaba walimu abantu ng'ebikumi 400 buli awo naye webukoma waliwo farm eri ku square mile kyenkana ya muntu ki kati omuntu omu yakipalinga square mile namba abantu 400 bali mu kazinga era business yawe esinga obukulu kutunda amata ku kkubo mu budomola n'omuzigo ye business gendayo byenjogera abatulaba abatambula mujja kunjulira gendayo aba abantu bali bubi naye omu mu kitundu ekyo bwe bagombola mulimu omusajja w'amaanyi mu kitundu yalina square mile emu era alina n'enteze nga 1000 abasigadde batunda amata na muzigo ku makubo n'obucyomo bw'ennyama olu basanga obanyi olu bakuyimiza mu lukanga badduka abamudomola bw'amata ab'omuzigo ab'obucyomo abo si baganda si baganda awo tuba tuyingidde western tuyingidde western genda yonna itamu genda avuga ngo odda bushenyi itamu ngodda odda nkole era obeera ko nolengera faamu y'omuntu ngege neyambuka neka nolengera ennyumba eyakabi naye wano makkati ng'olina obuyimbayimba bw'oyiseeko kituufu kitegeeza nti population bweba ya miliyoni 4 abantu 200 be bali obulungi ezo statistics mufa abasoma ebibalo tezisignifyinga nti region eri bulungi kati Matovu tuve waawo tuyinza okuva obwo bweyagadde naye njagadde kutegeeza nti abantu ba Buganda okukola ne bakola si kuba nti baavu naye baba tuninga mindset yabagituningirawo kakati bano bazzukulu ba Museveni tukyali mu kwebuuza omulimu omukulu gubabatuma bano bazzukulu ba Museveni omulimu omukulu gubabatuma kubanga bosanga yafuza abaliko kati aban UP bosanga beba wa kadi nakugambye era bebo ne balekamu abantu abesimba bazzukulu kuba bali mu myaka gy'abazzukulu be natandise generation eyali abatabani yabebesigi generation ezeeko y'abazzukulu naye bonna bakola bali ku script yemu oli agamba mulonde ebidomola ebya yero mulonde abebaka nze sifaayo oli bwe yagiraga nti ze ekisumuluzo kola ki kati bano abazzukulu baze bagamba nti ambuleera neera bonna abantu bakuwanga bakwasiza ambuleera nga yabeebo ekibuuzo script kyeji batambuza ekibuuzo bazzukulu ba Museveni script kije batambuza kubanga bali batuleta abantu abesimba nze sene gwengera kwogerako yombuwa baleese olwo ate mufo kyagundi naye naawe benyini obiraba ne bannayuganda babiraba ne bebeera ku level ya kansi ogenda okulaba gubaleese tetegerekeka ate ne baleeta nnyo abavudde mu NRM wali balokose kakati ate bano abasangiddwawo script ki gye batambuza bonna bali mu katiba keekamu akatiba ke kaki kati gwe omulonzi nze bino mbyogera gwe nakugambye wagambye ffe lwaki tetwesimbawo Matovu oba nesimbyewo oba sesimbyewo status yange tekyuka nze Matovu oba nesimbyewo oba sesimbyewo status yange tegenda kukola ki kukyuka naye obuvunaanyizibwa bwange kubuulya kyolina kukola oli waddembe okwesalirawo olonde ekikojogo ate okibanje service ekikojogo kitegeeza omuntu atategeera bulungi naye ate nga gweyagala okubuuza ate gweyagala okubuuza service otikka omuntu liita 2 nga kapasite ye ya liita 5 kitegeeza oba naye ate omubuuze kiromera kirwanga tolese mazzi oba omumenya so regardless oba kibiina ki tudde mu communities zaffe tulabe omuntu atugattako omuyeye gw'ekibiina fine mubyagala naye nkyogera nga nkiddamu olwaleero tewali kibiina ky'opposition kigenda kusinga NRM babaka bangi mu parliament tetulina kibiina kya byabufuzi kyamaanyi kigenda kusinza bakansala bangi kibiina kiri mu buyinza mu Uganda tekiriiwo ate nga tujjukire twagaana okukolera awamu ng'opposition bwe twagala okukolera awamu olaga nze sikwesiga nze kino ekikulu si kyakwesiga ekikulu kya cause Matiya olwaleero nze saagala yero naye bw'oyambala yero nsobola okwawula nti eno t-shirt si ya NRM neno si yero naye bantegerekese
saagala yero naye nsobola okwawula t-shirt yoyambadde si yaki si NRM era singa obadde yambadde lwa Kereziya era nsobola okumanya nti ono yero wa Kereziya kyokka nowa NRM era amanyi nti ono kala yaki wa NRM saagala twebuguyaze mbu tetutegeera mbu era ebintu byonna tubiraba byebimu no mutegeera abantu bategeera ate tutegeera naye olyagala akulage mu byebimu naye nyina eyefula nti mutuukirivu si muki tuwadde musaga ya mwala gwe Nakivubo twaddira obukulembeze bwa Wakiso district actually ne Mukono almost 90% ne bukwasibwa NUP njagala mutubuulire mataaki ge bazze nago n'omubisi gw'enjuki bajja kuwa ensonga ansi kyekibiina kiri mu buyinza then what are you doing there so njagala kudde okugwa omulonzi kubanga bagenda ne bakubuguyaza ne bakusirwaliza ddala olwaleero Wakiso ne Kampala ne Mukono 90% NUP emufuga 90% and I mean babaka ba parliament councillors chairperson ba divisions z'amagombolola be bafuga njawulo kigwa omulonzi gy'olabye nti kubanga be bafuga Kampala nga ba mayor nga ba MP nga ba councillor then afeni enjawulo ayagala enkyukakyuka bulijjo etandika na kibuga kikulu nkyukakyuka gye tulabye okujjako okayanya mu butale okayanya ku myalo giwaayo n'ebirala nkyukakyuka ki so bwenkizzayo tetulina ku appreciatinga nkola ya bina bya bufuzi ebingi mba mutuufu kubanga bamala galonda bibawa kaadi bwe tuba twakamala okulonda abeerubaga balonda speaker wa NRM bwe twagenda ono makindi ate makindi wamulya nnyama genda onoonye baani speaker waayo ani newe NRM baani abalonzi abalya NUP esinza ababaka n'ebifo bino bya committees bazigabira ba NRM genda enakawa the same staff tambula sekula ebigere gende Wakiso basuka kuba lukungana ne Museveni bona ne betikale bagende wa Museveni wane rubaga ne betikale bagende wa Museveni ne Mukono nkoyoyo ne banne Mukono ne bagende wa Museveni kubanga bwe tuba tugaba kaadi zaffe tetwetegereza togenda kufuna nkyukakyuka gyo yagala ng'oleesa abantu abatalina mugongo so nze gambe nja kusigala ng'omulanzi nja kusigala ng'alambika ensonga abankyawa bajja kunkyawa naye amazima gajja kunnejjeereza owaseeyo kiri kyenagambye nti ejja kukya ennyanya ng'eteese mujagale matovu yalasananga naye munnange erina ensonga olwaleero tojja kulaba nsonga yange kubanga bamanyi nabye neyagaliza njagala kubeera kategorikale kiriya sina kifo kya byabufuzi kyenjagala wadde bwakansala toyagala sirina kifo kya byabufuzi kyenjagala ekyo saagala kubalimba esimbyewo naawe olimba ate bajja kuntegeera waliwo abawandiika nga bagamba tojja budde bukyali bubi tebajja kuntegeera katubawe time let them be exhausted tuwanunemu obusomyo bonna tulabe ability yaabwe mwabakwasiza emyaka 5 kibatute tukirabye tewali kyetusigazza Kampala tukirabye tobyogera wemwala speaker yennyini agamba nti council yeterina buyinza bugaba mwala bodi erina okugaba ettaka lyonna mu Kampala ekolerwa lukwagera kako yagironda so bamukwasiza bwereere kale sikiganye nene resolution bajja kitubulira bwe bali bategeeza nti omwalo ogwina okuba developed bali bategeeza ki meka tuze mu mateeka bwe kuga nti omwalo ogwo ogwina okuba developed did they specify the kind of development did they specify the kind of an investor simanyi wala specify tikiri kulakulana yonna anda nzikiriza mwatuze mu mateeka now the law is blind bagamba omwala gwina okukola ki okubeera developed oli natula mu kawaayiro k'okudevelopinga omuki omwala now who is to blame lwaki tebagamba nti omwala tusooke tukube pulaani yaagwo tulambike n'enkulaakulanya yaagwo bati basobola kyogera nakyo ti resolution yaffe egamba tukube pulaani y'omwala era tulage n'engeri gye gulina okukulaakulanyizibwamu bwe bamala okiteekawo kati bagambe nti gulina okukulaakulanyizibwa kubanga mwamaze okuteekawo akatiba mbadde clear nze mbeera mu bino ebyokuzimba mbibeeramu nguudo n'ebizimbe basooka kukuba plan bagamba nti twagala oluguudo nga luliko bwe ruti thickness ngeri bweti kino kati wamaliriza bagamba nti kakati
tugenda kuzimba oluguudo. Okay? Bagamba tugenda okuzimba oluguudo. Ne bagamba kakati bakkiriza oluguudo luzimbibwe. Nga bamaze okuteekawo parameters zigenda kuzimba lutya. Ne bamala ne balanga ne bagamba kati tuyise abanaluzimba. Naye abanakola oluguudo olina okubanga oli kino na kino. Otegedde? Naye nga tusookana pulaani yaki ya luguudo. Bwe tumala okuyisa pulaani y'oluguudo tugamba okay kati n'essente twazifunye katukkiriza luzimbibwe. Ekyo kirala tukkiriza luzimbibwe. Bomala okukkiriza luzimbibwe lwa kati tulange abanaluzimba bajje. Ntegerekese. Kugambye nze mbeeramu. Byoberamu? Ndi mu kwewuunya Justin. Ojja kwewuunya, ojja kuntegeera mpola mpola, kitulako mugenda ntambula ffenna. Badde nkutegeerera eri wala. Ojja kuntegeera mpola mpola, ebyo mbeeramu. Naawe nawo ne baali badde bagamba nti tusooke tuyise pulaani y'omwala. Tulisolvinze omwala gukolebwe pulaani. Ne baweza technical wing ekole pulaani. Eya KCCA. Bwe yandimaze bagamba katukkiriza gukulaakulanyizibwe. Resolution bagiweereza KCCA nti bakkiriza gukulaakulanyizibwe. Kati KCCA okusinza ku pulaani ne resolution zino ezikoleddwa ne bagamba naye anaagukulaakulanya alina okuba nga ali kino. Kati hamu ne wabazze nga tali ekyo tagutuula. Matovu bajja tali ekyo takola ki? Mwaga bayisa blanket statement omwala gukole ki? Kati kitegeeza okuva omwala kuba gye guva mpaka Luzira. Tewali specified ku space nti tukulaakulanye wano wokka. Kubanga amu yali waddembe okuzimba kakati nze abaddeko mu bintu by'ekibibbi. Owa resolution gye mukola nga mulina paasi gwe mugikubira. Yena atula butuuzi mu katiba. That was the plan. Nkulaze bwe babikola. Ampuliriza yenna n'alaba ebiri technical. Oba kizimbe oba ttaka oba kibasooka gamba. Tuyisiza resolution. Tettaka ligenda kulaakulanyizibwa naye pulaani esooka ekolebwe. Bwe kiba kizimbe kinaatulako kya gavumenti nti pulaani esibwe nekyekizimbe kitwagala. Ne babikola ne bakola feasibility study ne bakola biki ne babimala. Byonna ne pulaani zikolebwa byonna ne bikolebwa bimala okukolebwa. Naye nga tulina ssente nti twazifunye bagamba katukkiriza awazimbibwewo kangeze nti essomero. Alright? Ekyo bwe kimala okuyita kati paalamenti yakiyisizza essomero lizimbibwe. Bwe kimala kati nga bagamba kati twagala anaazimba essomero eryo ng'afaanana bwati kiba mitendera. Naye toyinza kujja ng'otandika kukulaakulanya nga bino bikoze eki? Kitegeeza kyali strategic nga balina paasi gwe bagikubira. Sebo otegedde? Sipiika mu katiba ako sipiika yejjerera akivaamu. Speaker tachiva. Bwabanga ngamba nti yejjerera then be bakulembeza ab'ekiwogo be mulonda abatamanyi bintu. Agaba MP. Kubanga ku level eyo olina kimanya tutandika na plan. Bwetumala ne tunda ku nteekateeka enaasobolesa okukola ekintu ekyo. Ekisembayo kwe kuyita etulaba bidders oba contractors. Bitukagana n'ebyaffe. Bitukagana n'ebyetwagala. Anaakola kye twagala. Naye kati mumala galonderera tanaba na kubuguma na kutegera mwa speaker kati mwagala mwa wa MP kwegamba tanaba na kubugumya mboge nagamba tulina ekizibu ate kiri wano mu Buganda nze nkiddamu sigenda kwogera bekaramoja banafuna abogerera naye nze nkyali mu Buganda wano wenkyesibye Buganda wano ffe tukola ensobi ne tumanya tunenya abalala nze mbabulidde ensonga lwaki sigenda kwesimbawo ebisaagala kirumamu bwe mba neesimbyewo ebigendero byange mujja kuba mubitegedde twogera era kasala temuntegedde kitu kite si byakkaka bantu kubanga amazzi si mateefu tuveewaawo tuluddewo nnyo naye kibadde kitegeerekeka era tukitegedde njala tugende ku iPod. NUP yakkiriza okuddayo mu iPod. Etteeka lya kasayiningibwa lino erya iPod mwaka guno gusembayo buli kibiina ekirina omubaka mu paalamenti sente bagenda zigabanira wakati. So NUP returns to iPod. Naye nga luli abamu ku bakulembeze ba NUP nga Waiswa yagamba nti President Museveni ayagala kifaananyi na Kyagulanyi era n'agamba tetujja kukimuwa, tetujja kuddayo batuleyo bokka, tugenda kubeerayo kunywa caayi, kulya sumbuusa nakwe kulya bifaananyi. Ne kati bagamba bazzeeyo. Kitegeeza ki? Era kati bagenda kufuna obumi 7 n'ekitundu gwadde olaba nga NUP eyinza obuleka. Nze nali manyi egenda buleka etya ekisooka bagenzi ne bayisaayisa akabbo
nali wano naawe oba lunaku lwabayisa akambo oba benkeera bayisa leero netukola enkeera nongamba bakuŋŋaanyiza nzibu ndowooza obukumbi nga 5 babufunye nekugamba ne milioni 5 tebazifunye nali wano naawe amakonti bumbi 5 nagamba bawozezza akawumbi kalamba maybe negamba ne 5 byakoze ki ne 5 byakoze ki tebyaweze negamba ne bogattagatta ebasuubiza tebikola ki genda olivisinga video eyo abo abantu ojja kulaba ndere bulere olejja na 200 milioni 1 milioni 3 abamu agamba 10 nayitako milioni 15 nayitako milioni 1 n'alinda apime banamuwa kadi ng'amalayo balance kati gwawoza nti basobola okufuna sente awo ekyokubiri nakugamba kyali kusanitizinga oba kyetuta tuna wano ensi America zeteekako sanctions naye nga zimanyi okutambuza sente bayinza okujja tugeze nti Iran nejeta sente wano mu Uganda nebanga ezimba eddwaliro naye nga mu kyo baifuna contract naye nga mu kyo mu lulimi lwa sente sanitization bagezako kulongoosa sente zaabwe kuzozisa kuzitereza kyabwe nabba sente mu government nenziba obumbi bwange 5 naye mugamba batovu ono nga siri worth bumbi 5 nga bungi ku rekodi yange abantu gibamanyiddeko mbayitambula mu milioni 2-3 kati ndi mu bumbi 5 bwe nakola ekyo bumbi 5 banaga kyenkola ngenda mu banka nfuna loan otegedde enyizo ogenda ne bampa loan nfuna tukigattagattaawo ne bampa loan nti ya bumbi 10 okitegedde kati oli bwagenda okunnoonyerezaako agadde edda musajja yafuna loan eyo eri mu banka ne loan eno gye nafuna n'omusingo gwanze bumbi bampala na sente zange sudiri yabikolanga nga mmanirenda naye nga sente zibamuwolako waliwo omuzannyo gwa sente abantu abayinza obutabitegeera bulungi but nziba sente omala ozibba abantu baffe ebyenfuna byebatabwanya bangi batonda babitegeera tonzijja oba oyagala nga wazze enjogera ebyo byoyagala nga toyagala nnyonnyola ensonga zange ekyo batukitanga tugenda ku birala kale nnyonnyola tuli kwa iPod njogera ku sanitization okwefuula nga abakuŋŋaanya sente babake balina ze babase ne bagambe twazisonda mu bantu ntegerekese babakayo kati bagenda kubaka obumbi 7 ekiro bwa iPod ne bona kuŋŋaanyiza nabadde nsoma mawulire last week babagamba bagenda kuhitinga 1 billion zibaka kuŋŋaanya just hit 1 billion ne bagala billion 10 ogana mwa president akati goza bayinza obutasika musanvu kitundu guno bazishika bazeetagira bafuna gyabo waliwo zigenda okuva sente z'ebulayizo muzogerako simanya abazungu abaweereza sente smart diaspora esonda kati diaspora no munda agende Canada the whole Canada chapter ekirenyi bajjabo emitwalo egi kyowaye kyogedde kiwalamu nabyafuzi naye nga agamba ntinza abantu bebwirunze sidiri omudomo balina mungi njagala ngamba omudomo balina kuwulira mazima kino nkyogera mazima kumanya ne bakuwa $5,000 not exonerating any UP naye bagenda kwa mudomo ne babateeka kawuli jejemo sente ne bwabasonze nnyo nga mulimu abawadde okwerekereza okusembayo emitwalo egi ejja $1 ate ne bajogerezako ebigambo bingi ebigambo ebijjira okwo nga birinaga milioni 10 ebi zisinga ne sente zibawaddeyo bwona agenda mu America nti chapters ezo zonna zikuŋŋaanye zonna ekinene ennyo nga America yonna esonze neewa Kyagulanyi sente bajja kuva mu mitwalo aga eza $1 ezo nyingi nyingi nze mulimu abantu sekinoomu wulira mulimu abantu sekinoomu agamba nti nze mpaye 3 mulimu wa sekinoomu nga si team but one nga ye agamba nti zolwaswago mpaye meka bagundivu bakola sente bazirina bo bawaayo buki now kati bona agatta esatu America ali kati America njikuletera abiri kuba yenene n'amasaza gayo gonna nze ndigaseemu byonna gwegenda nga bisazo giyo mutwalo nze kugamba emitwalo ameka ekyo nkimanyi practical tekisoboka nye nkireesenga okulaga nti nga bafubye now kati bwofuna emitwalo 25 oba 3 okuva mu chapter y'ebweru eye billion emune million nga 10 muzizo bamwe billion emune million nga 10 muzizo unonya billion 10 ogenda kutuuka ddi tokanga nazo sente ezo emitwalo 10 ejja mutoso ajiwereza ne jingira Uganda kituufu oyina kuguyingiza mu 15 mutwalo nenso zise Kenya nezita kutaka manyini na ebintu bino tuyogereko oyinza okuba tunatambula tonda wakulaba kibata kutambuza sente
China yo giraba ngojeko Guangzhou ewali obusuubuzi bwogenda mu zino states n'endala zi Shanghai ezange z'abazungu n'amateeka ga China entirely nga bwe gatambula tokkirizibwa kutambula na dollars zisuka 10 cash nti mumpeke nzina wano era bw'obanga oyingidde nazo nazino omutwalo gwange oba emitwalo 2 nga nfuna nazo Uganda oyina you declare nti emitwalo 2 nze nazo bw'onaaba oddayo ne bakusanga neena tegesa ogaseeko emirala emeka account for the emitwalo 2 Bungereza tokkirizibwa kusuka 15 bw'otambula zaawo ntamatambula mu town bwenti nina pound 15 mu nsawo pound 15 mu nsawo pound 15 ogwo musango kakati ne mu America bwe biri sente zitambula bawayalinga n'ebiwandiiko kati ozirete wamwali Museveni nga FIA buli wamu yeetegerezaawo zinyonyolere kati gwoza NUP esookunyingiza sente akawumbi ka sente wano era baki bakola abazino bazisa mbukanisa kanisa balina obukanisa waliwo wakanisa akamundu za senyo nyuma y'Ingirizi emitwalo gyalinga 10 awo naye byali bimuleeteddemu ebizibu ayina azimogolako bapanga nibayizingiza mutwalo ebisatu bikibi niera sebo woyingiriza 3 muganda wange bamusajja kakati mu bufunze sente zawane z'ebyobufuzi na kuvaawa wano oyina kubanga science wa maanyi nnyo ziyingiza kati mugende mugulumiza NDP afuna sente okuva ebweru bambi tebalina zibafuna basajja battu saagala mudemba patikako bigambo tebalina zibafuna ekyo njala kibakakasa n'abali mu diaspora benyini bawo obujulizi bagaye mutusona emitwalo 10 tugiweereza nga bagiweerezaawo bali babaavu banoonya sente bakola parawa ate expense y'amaanyi expense kituufu omuntu akola dola 10 mu nnaku 2 alina okujjako insurance alina okujjako ennyumba alina okujjako n'asigaza dola 8 2 nga zigenze kyegeza oba tukoze tewaba kulya tewali ekulya kati oganda agenda kukwata dola 10 alukwe kuki akwata dola 15 dola 3 dola 5 dola 10 dola 2 ate abakuwadde nnyo muntu obwera okukwata dola 2 n'azikuwa abakuwadde so kati olw'embeera ebyobufuzi eŋŋumu kkiriza gaana nga mwetaaga essente mba mulina okusika omusanvu ekitundu guli nanti bagamba nti bifaananyi n'oli ekizibu kiri kimu kyokka tubeera nnyo ku social media twagala nnyo ebyakabampaane but there's nothing wrong okukwata sente ezo bilioni 7 n'ekitundu ne bw'otazisobola zijja kubeera abala bazigabane but you need that money to do politics nkiddamu nakyogera dda essente ezisula gavumenti ziva mu gavumenti n'emmundu ezisula gavumenti ziva mu gavumenti ekyo njagala kibasomesa abatulaba era mu abeNUP ababeera beesiriwaza sente ezisula gavumenti ziva mu gavumenti mashini ezisula gavumenti ziva mu gavumenti kati mulina kuba just technical and strategic muziba kamutya era muziba strategically by the way I have no problem olwali ono nelukyanga musajja mutegulako obuwumbi 10 mu magezi gange mutegula nekola ebyobufuzi ebitambula naye babukadde 10 obutegula obuwumbi 10 obumanyi ngamba naye babukadde 10 otegula bukadde 10 okujja kuza kulya kuteeka mu wallet naawe bilioni 10 ndotegula kola bya bufuzi bilioni 10 kakati kikawo kimanyi wotegeza bwavu tuveewaawo ndako sijja kuvaawo ekikumi ekyogeza bwavu oba okitegeera bilioni 10 nedda ngamba zonna zotegudde osobola ozitegula anti kisinze kyeggane nti mulamu aki ngenda kola bya bufuzi nga ntegula milioni 10 ne kansala wawa ne Kampala tezimumala olaba tutasa asatu 2 10 bargaining power yo yabadde kati matovu tuveewaawo so sente babadde nze kulwaye matovu nze njogeranga omumanyi nze okukwata bilioni 7 n'ekitundu NUP siginako obuzibu sente ezisula gavumenti ziva mu gavumenti emmundu ezisula gavumenti ziva mu gavumenti so bino ebyokwogera ebyobufuzi kale mubala ebyo byebiri but it's nothing. Let's do politics. By the way, the Sunday balina buzibu singa tebavuma balala sasa atakawa tulukongolo tebakola ki naye kati bagala okulaganga as if they are angels and they are not. Naye njagala kiddamu resources ezino okukola ebyobufuzi wano zikyulete enkyukakyuka either matovu nja kufuna ekifonga member parliament ngene parliament omubanzi be oba nkole deal wabiki nzifune era nze mbyobufuzi ebyagala okujja ku government
oba bampe musaala nga nze MD w'ekitongole kibampa milioni 5 buli mwezi nga tegatte mpeze obumbi bwange 5 era nzigenze kuki segezira nyina zijja mu government eno bateekawo amateeka makakali nnyo kukutambuza sente naddala ez'ebyobufuzi essente z'ebyobufuzi tebakukkiriza kuleeta sente ezisuka milioni ebi eza Uganda okuva ebweru tebakukkiriza zireeta ezisuka ebina kati bo bazijjewa ezikola lwakuba nti kyebakola ekirala ekibi kwefula as if they are angels they are not and if they are strategic with 7.5 billion you can do something ekinene ekikwatwako yes tezisula government tezisobola sagala kulimba nebazali badde zonna bilioni 45 zobagabira ebina byonna era tezisula ki tezisula government but zina impact bobozi kosiza bulungi so I have no problem with NUP taking that money I have no problem but the problem would be how do they use that money kati tungenda vaawo matovu tuveewo nidi yasindise yote babayise ekololo sekretary general Musamulabi secretary general afitu amulabe kwasiwa atatuli mu iPod ete muri mu iPod bayise bali mu iPod secretary de clear ba secretary general ebina byonna ebiri mu iPod netu bongo ya Musamulabi of course ekitegerekeka but they are part of they are the same club yabwe yemu kirabo mutula Museveni mutula Kyagulanyi mutula Muriati mutula Mao mutula Akena the same club bonna iPod bagatawamu kati matovu ebyabadde mu seke ya NRM yatandikira eri mu meeting kadaga muyayogerera ebigambo naye nze nga nsikayo ebyannammere bye yayogera kuba kadaga yagamba nti okujja okwesimba ku kino ekifo olina okunyonyola byokoledde NRM emyaka 10 ono yakajja emyaka 3 nammere olwakato muzinalo n'agamba kadaga ndowooza yatamanyi n'abalala naye ono abadde wa NRM emyaka 10 egiyise n'okusoba kitegeeza ali special agent yasindikibwa mu FDC ng'akola emirimu gya NRM ebina by'obufuzi biri mu kusoomozebwa okwo nti NRM ebisindikamu ba special agent ne bagana ne bakola emirimu on behalf of NRM naye nga bali ku opposition nga kye twalaba kino kye bayogerako ekya Amongi mu FDC kati kugwa uli amawulire oba nze ndi mukubuuza nze kyanneewunyisiza nnyo ndi omukazi emyaka 15 aliyo nga special omwaki baita special agent ndowooza nali nkozesako ekigambo nalwe nga tukyali ku TV mukyaliyo nakozesa ekigambo plant within and plow back ekikozesaako osigamu n'okungula akakodyo ka byabufuzi bwoza Museveni bwakugamba nti ebifa mu NUP byonna mbimanya aba ategeeza ki bukugu bwe ye yennyini asootekayo surveillance eyiye nina omwami erinnya ndyerabidde nsobola dijjukira nga ntaakudde nali ku TVM omwami oyo wa NRM naye musirikale bakaziba Moses musirikale ye kaziba Moses akyaliyo bannaye nakawa ndowooza gyali omwami oyo musirikale SFC naye nga ate ali mu byabufuzi akyaweereza gwamanya nti musirikale naye ate opposing nti ali muki twali ku talk show naye bamukyaza ku talk show kati twogere ebyobufuzi bye twogedde sikonyezemu kati omwami we bamukyaza ku talk show twali tugenda tuli mu kalango tunyumyamu casual awo nakola statement nze kubanga nagisigaza naye yali anyumya kati nga ajeregajerega nze kati mu bana byabufuzi aba opposition naseka nagamba you think you can do anything and you don't know konza tayamoina capacity nenzala wazala waawo nandaga olunaku lwe baasembulinga abaana b'NUP abali mu byambalo ebimyufu ojjukira kyakola debate nene nagamba that day we had 7 SFC guys mu assembly eyo kati yali anyumya ne gayo yali kansala we Sadize Nakaweno yali we NRM obanga twala sali ekyambo gaawo
Omutani gayo oyo Munyankole nga ya Munyankole Munyankole sijja kulimba gayo oyo bamuyitani wali awo gayo mvuka nene nawo abadde ndozagala kwesimbawo binera wabya kwesimbawo bya MP wabya division yawe ndakawa eti nyandira bidde niye Munyankole niye abadde kansala ku 5 mundi oguwedde kati mukunyumya bamulaga naye of course mbamu muchati namulaga nendaba engamba nembanga azalawa nienze ensonga nenjikola ki nenjitwala mucho mukutwala ensonga eyo mugamba kiche ndafunamu bagambe bya sente omugamba nateko kye nafunamu nti ekituufu kiri nti batuteekamu abantu baabwe naye nga nabo befudde ba foot soldier nze kye nafunamu because eri anyumya kaye erinnya lijja bwe liddayo nenja difuna newe yali kansala awo nakawaawo oba muwano ba vice yali yesimako ku kyama deputy road mayor nenga we naare mugayo oyo olukwago babagende ne bano badde mbabazi bani awo babeera awo nga ne muyambi wa gundi nyinyi mbozi ba bugende empola bo habula banna sijja kola byoyagala kubanga nkoyisa bwongo bwange sikoyisa bwo kyobola temutegeera mu bavuka b'ennaku zino oyagala papa mu kwogera oyogere by'ekisiru kati nze ndi mukuwa omusirikale apresident wa byabufuzi ampe ekiri ekavule anyumiza mu nnono amulaga ebyali eri ngaye mukubira ebifaananyi n'abimuweereza n'amugamba tuli ku parade n'amuweereza ebifaananyi n'abimuweereza ngekuye selfie aliyanga yekwata selfie bwati oli wa SFC nga ali eri yekwata selfie bwati naye nga amulaga parade nga bwekola ki bwetambula they were 7 of them n'abiraga oyo guy now ebbanga ddene Museveni kimu ku bifudde omuwanguzi nti ateeka abantu mu opposition ate ne bapozinga nga opposition n'okusinga aba opposition abaki abatuufu ate ne tuddira aba opposition abatuufu ate ne tubayita bammolo kituufu sijja kwerabira kyabugisha muntu bamuyita mmolo naye nabagamba time will tell time gye biwunzikidde nga abamuyita mmolo beba mmolo era n'ebikolwa byabwe nebirabika naye bw'ojja n'obyogera mu kiseera ekyo nga oli aliko mu tayimu ye oba mubi kituufu olwaleero tukyogera tukiddiŋŋana ate tukitegeeza tetunafuna explanation ya Simba ku Lubongoya tetunafuna explanation ya Simba ku Katana abaana abo Museveni yabakola ki oba regime yabakola ki abasula USSR Soviet Union bamwita Gorbachev yali president wa USSR ababitegera abantu bayita Russia mutegere nga Russia yali president waki ne special training yagifuna mu America CIA yamutendeka ne bamana bamuzaayo n'abeera wa opposition omuzibu ennyo n'atwala obuyinza obw'eggwanga eri n'obwesigwa obuki naye ng'omulimu ogumuleese omukulu yali agent w'Amerika era paka lyakuba USSR ekigwo kubanga Soviet Union yali egenda kufuukira America ekizibu yes special agent abeera trained to the extent yalina bafaanana na one of no yennyini special agent kasawo uranti special agent kasawo special agent MI6 Lubongoya is a special agent highly trained extremely trained ekifaananyi oyo mwana ojja kusanga n'enjaga atandise oginywa olw'okufaanana because alina okubafaananira ddala n'ebikolwa byammwe asaba obulevulevu nga mmwe akole byakisala akapata obulevulevu mulina okufaanagana ne mu bikolwa n'enjogera they train oyo special agent whether special agent at times ne bamba nkuba Kyagulanyi ono manyi okuddamu because ayinza okuba aliwo byatatuukako mu kutegeera nti abantu bano bamuliko ng'ate bamuadvisinga ng'oluusi tamanya ddi babeera batuufu ddi babeera bakyamu n'atwala ebirowoozo byabwe naye otera okulaba kiri kye nagamba nti amanyi okuddamu engulu n'ategeera neyetegeerera n'olaba nga byakola ebisaanye okukolebwa ebyopposition ogenda okulaba nga zeeyo I'm telling you time will tell tusabe ekintu ekibulamu
tusabe ekintu kimu bulamu kubanga special agent naba bamusindiseeyo ate bo bamutwala nti kya mugaso nnyo okusingako nnyo abo abaana babiri n'abalala of course nze waliwo omulenzi mwerabidde erinnya nabadde mubawa naye ndowooza bwe naconsulting get to know mu kulonda kuli okwaggwa kwa 2021 towards waliwo omwana gwe babasindikamu nga musirikale naye nga abadde mu opposition akaseera yatukubira essimu yagikubira kyali wange sigenda mwogera n'atuwa video n'atuwa audio ng'omwana oyo alina abakulu mu State House instructions bamuwa ng'alina okuwulirana Kyagulanyi. Kino njogera nga ntya Katonda yantonda olumba okuntwala nga ndi mulamu. Nakubira muganda wange mu kiseera ekyo yali kumpi ne Kyagulanyi. Kamwogere nakubira mukaaku. Mukaaku ne mubuuza ne mugamba oli close ku Kyagulanyi. There is a message njagala okupassinga. Osojimuwa. Mu kiseera ekyo Kyagulanyi yali amaze okulayika nga agoba mukaaku. Mu bino bibaawo zambu yabye biki. Mukaaku bwe namuyita ne omwana oyo assignment yalina yakubeera nga ali close ku Kyagulanyi okumonitoringa ebitambula. Ye bwa reporting. Ne bampereza video ne bampa audio. Ne mpita mukaaku ne mugamanyi. Tuyinza okuba nga twafunamu obutakkaanya ne bannaffe naye ate obutakkaanya buno butono okusinga ku kirubiriro ekiki ekinene. Ne mubuuza oyinza okutuukirira Kyagulanyi n'amugamba nti ye n'amukubira. Kyagulanyi ne bw'anaalaba video eno ajja kukijjukira basisinkana saidi z'Ekanyanya ne mukaaku waliwo ka restaurant waliwo Samuel ka restaurant basisinkana ne mukaaku n'amukwasa ka flash n'amugamba genda study this kajja kuyamba amazima ga Katonda mu ggulu byenjogera Katonda bamala ne bamugoba of course technically kale no video yali yagita gye bakwatira ku State House. Kati ekizibu kye tuba nakyo tulowooza nti buli ali mu magye oba ali mu security oba ali mu State House oba ali mu government nti naye wa system. Abantu bangi ogolooza bani abawaayo nti Matovu yagenze mu State House ng'esibye ekitambaala yayambadde gomesi olowooza bani ababawaayo abawaayo beeri baba tebabyagala and they feel like opposition yalibadde opposition erwana ekyusa eggwanga naye ate bagenda okulaba Matovu ng'ajja yayambadde gomesi benyini be babiwaayo agamba nti waayo bwategedde naye Matovu gwe mulina temulinaawo kantu babeera eri bampa obubaka obwo nembuwa mukaaku n'abutwalira Kyagulanyi in person namugamba tobuwa muntu mulala buweye nga muki because oli yali eri yatugamba nti mubuweye nyini mumutuukeko kati ng'oli amanyi nti ono nyina kyano era ne mumutuukako Kyagulanyi n'agenda n'asinkana ne mukaaku I think it took them 5 minutes n'amuwa n'ambula ebigambo ne baawukana era omulenzi bamuseseetula njogera amazima agasembayo okwebaka ku mmange. Now abantu bangi abagira mu kkowe eyo babateekamu era ne babakuliramu ne bafuuka nga boba beba kintu boba amaanyi nnyo ekisooka ya funded nti omuladu waga tusonde tugenda tunaka trip akagenda mu Western Uganda yajja okusobola okuleta miliyoni ebeere ku mmeeza mumulabanga wa mugaso meeting zonna zibeeramu yaleeta ebiteeso emulabanga ebizimba otegeera so babeerawo n'obuvunaanyizibwa bwashuminga roles because you cannot explain lwaki Katana ye finance you can't explain lwaki Lubongoya ye secretary general. Those are the very key roles mu party ebyo bifo bya nkizo mu party because olina okumonitoringa sente ezijja olina okutunula administration ya party buli kimu kiba kitambulira ku secretary general finance ne president. Why? Naye kati ebyo tubyogera bagamba tulina obukyayi naye nze nja kuteeka disclaimer oba babikoze oba tebabikoze nze definite goal okuba kufa kyekisembayo ebisigadde I'm going to live my life nga nze Matovu ne family we are going to live our life naye ebisinga kaawe ensi bwetabankana ki kubakola ki kufa naye kyabuvunaanyizibwa twefumiitirizenga nti waliwo Matovu aboogera nze soogera na fitina nze gabe kye nakola not because I was subscribing ku Kyagulanyi ni kyankwatako ng'omuntu toyinza kwetambegere gwe tutegedde tumuleka atambulire what can't be nalaba twalina ebijjirwa n'atuwa type y'aba agent bwe batyo agent ayambala ekifaananyi n'asinga naawe yes lwakuba erinnya ndyerabidde era programu eyo yali egenda leeta ebizibu
nkugambye babateekamu omuntu ng'oyo yasinga ate abana mukambwe nnyo naye aba protected mu mbeera yonna. Agasi ya eche yakola n'etendeko oli najja n'afuka president n'asuula wa USSR n'agikuba ekigo nga ate ye president yennyini nga si America kye yali eyagala. Ba Bin Laden bye baakola bali trained by America okukola ebyo. Naye bwe baatandika okulaba nga America ebaliddemu olukwe, that is why Bin Laden yagyekyusiza kubanga baalaba nti bakozeseddwa. Ate emirundi mingi ba agents abakozesebwa mu nkola bweti lowunzika bafudde mu nfe enzibu. Lwaki ono abadde abakozesa ekiseera kyabwe kiggwako balina kufa kuba bamanyi bingi. Ate twatudda ku generation ekola ki eddako nti tulina omunyigo otegedde twadda ku generation eddako so oyo bamu eliminatinga ekyo tubadde tukivuga okuva ku kya Anita Among na mmere kye yayogera mu na mmere kyakola ki kye yayogera katugende ku bus. Abantu bangi bali mu opposition naye ate abo opposition abatuufu babeera branded nga bammoolo kati ate ba branding nga tebe baki be bammoolo era osanga agamba matovu aboogera bali paid iki. It is only oyo omuntu abadde ne matovu sometime akaseera akaweze agamba nti waapi ebyogera matovu tebikola ki si bituufu naye atali gani share oyo akola mulimo ki ando kasaba tubeera nti omanyi mulimo gwokola oyo akola kaligo bulagamba nkola kino wano naye noyo ekyo kikola n'ekyo kikola kubanga ni mu byabufuzi sijagenda nga nemansa nkola bino nkola biri nina okubaawo sebo bana balina soma so ebya seeke byombuuza ebya Anita yes wetugiraga tugenda ku leka nsoka nkubuza ekibuuzo nze mbuuza ekibuuzo n'oddamu sebo sebo ngonze tugenze ku bus President Museveni yevugira bus ye bali avuga nafuna watuka nagamba Kadaga fuluma Kadaga nagaana Kadaga bwagaana ofuluma nomfulumya kati bano abatudde mu bus munda na kati President Museveni n'abagamba buulire okujjako nga tetugenda kweyongerayo naye mbadde nsaba mufulumye ono ne bamufulumya mu nfulumya eyo. Kadaga bwe yali era u State House ng'ayogera yajja ndowooza yamanye ebinaddiire n'agamba kati kinanyo kyankimize n'akuba byakuba n'ayogera ebigambo biyitirivu nnyo yamaliza ndowooza afunye 7.2% mu kalulu buli 42 obululu 42 ku mutwalo gumu 15 mu mwali mukazi yamukubye nnyo ne district zonna ndowooza tana n'ekimu ezikola Busoga yawanguddeyo Kamuli yokka Kamuli ku 58 onafuna 16 onafuna 16 Kamuli yokka era naye yamuyingiddemu akalulu kano ekisooka wakalabi oti ate za Anita ye kirafuna 00000 route awalala ekyokubiri nalabye abakola withdraw nga Kiwanda Mukula ndowooza banga bagamba emivuyo gisuuse mu kalulu ne ssente empitirivu nalabye deputy speaker ngagamba nti how comes nti muno tewali position zino teziriko ssente ziri awo naye omuntu lwaki asaasanya bilioni 5 mu kalulu kano akaseeke kati kibuuzo kyombuuza njagala tutandikire ku kya bbaasi kyanti kimbuuze lwaki yasindiikiriza Kadaga n'agaana Kadaga kiki kye yali asuubira okufunayo bamuganye fuluma bbaasi aganye okufuluma bbaasi kakati ombuuza ebibuuzo bibiri mu kimu tebyandibadde byange naye olwokuba nti ntunuulira ensonga z'ebyobufuzi naye tugenda kubirira speed obudde bwetugenzeeko tompapya tukome wano tunabikola kale genda mu maaso ze tompapya by the way era wadde oyagala nkeere ne gasijja kkeera tompapya tugende ssebo matovu akati ekisooka obuuliza ekya Kadaga lwaki yagaana okufuluma obuuliza ekya Museveni lwaki amufuluma Kadaga ogenda nakumpa kiki ekireese obuganzi bwa Anita Among eri Museveni ekyo ojja kiddamu okimbuuze kubanga ngenda kyerabira ne waddeyo kyerabira ojja kiddamu okimbuuze now rebe buli muntu mu byobufuzi nebitaba byabufuzi buli generation ebeerako omuntu waayo era ekiseera kituuka ne kiyita oyo n'avaako ne wajja muki omulala Rebecca Kadaga abadde muganzi mu gavumenti eno kuviira ddala mu 92 era ye muwala abadde okustage akola byonna bya Museveni paka lwatuuse essupu ng'amuweddemu amunuunyemu obusomyo bwonna n'afuula ng'ekikamulo ky'ekikajjo kye bagayizaamu ng'alina kita
Kadaga yali deputy speaker nga bajjako ekkomo ku bisanja nga second ye speaker. Kadaga yajjeko cap eya emyaka 75. Kadaga akoze ebintu ebirala bingi nnyo mu mateeka nga yennyini presiding officer. Bingi nnyo. Era byenyumiriza namu. Nze ndowooza ekisooka ekyamusasuddwa kyadde kigwanidde kubanga yennyini ali mu okutegeera nti loolo yeweddeko. Tukyogera nnyo nti eno gavumenti si ya NRM. Eno gavumenti ya Mwai Museveni ya family sira ya family yiye. Bano bonna atekamu ki? Bateeke bintu bye. State jebuta deep state waliwo akabonda akafuga eggwanga Uganda akatakoonwa akatogerwako ke kasalondi kati kuno eno kamunyevugibwa eno kigege vugibwa oli eno jagwe ejja kuvugibwa ono eno ejja kuvugibwa ne bona ayagala otya nga bagambe gogeno kuvuga kigege we yakutambula mu jagwa ojja kuvuga kigege ati Kadaga bamukozesa byonna byali alina okukola nebikola ki nebigwayo. Era Kadaga takulimba tana kyama kyayinza kwogera because ye nyini kibadde kyama. Ewo kitegedde tewali Museveni byakoze nga tali pate ku byo ne Kadaga kibadde muno era kimanyi era sinza mukaabira nti lwaki bamutute mu ne byani kutukidde mu kulondebwa tosobola musasira. I don't care. These are vampires. Kati waliwo vampire ekaddiye o vampire envubuka yeso okunywa omusaayi obulungi ye amongi kati ate ekadde ogijjamu yevaamu awo tino kola filmu za vampire era olaba ekadde esaanuka omusala bugujja wakyako nga esaanuka emelting kati Kadaga omusala gwamwokyezako na meltinga. Kati ate envubuka ye ekyamanyi okujagolingira mukasana egya nerumba nedda kati ye envubuka yeweetaaga olwaleero kubanga Anita bw'aba alina waasimbi nga nakyayagala alina okijjawo. Oyagala toyagala kiri mu parliament kiri mu parliament oba oyagala toyagala kasita agamba nti ekyo nkyagala akifuna n'agamba nti matovu oyo mwagala mukomera ne bwe neekweka ntya ne bwe nadduka ajja kunfuna akuteekeyo. Olaba atuuka okusiba omusajja we Twine anti gwadde ng'akozesa Twine ono wa CID yennyini eyamusiba bagamba yogera ebigambo ebivoola simanyi biwabula speaker simanyi bikola biki sije emisango gyalimu ne Twine gwabadde akozesa okukwata abo bonna abavubuka bakwata abo NUP abaaki Twine gwakozesa kane yatuse namu rolo yo kasebanga ewedde wala utalizo dawa no. Now bwobanga oli deep state ng'okyetaaga consolidation and sustainability ya government yo you need the Anita and as an asset kwena RM that is kola ki kwaya bagala betwogera ko bonna baka 10 balamba mbale. Yes betwogera ka basigade the historicals babalidde bakuse bakoye babakozesa emivuyo kati ono omupya ino okujja to prove a point and don't forget ayina emivuyo gye gibadde egyenguzi corruption ibiki Museveni nambikirira twakyogera nga twalina ko programs tukyogera ndugamba nti Museveni yagala nnyo okukozesa abantu abadde ne scandal either ojja mu parliament nga tuwasoma ateka nti wasoma ne bakubeezaayo ajja kuweteeka eri unpopular majority ku parliament bwogana nga akujjukiza kazi blogger nti ojjukika nti kano wadde tukoze tuti ogamba wayi kankole kankole era kati ono Anita ku mivuyo gyonna gy'akoze ne byabaddemu tayinza butabeera alina proving a point nti nsobola buli tteeka lyoyagala mu parliament ndiyisizaawo buli kyoyagala nkikoze kati omanja ki mwalimu wali ombuuzaako lwaki tamugoba lwaki takola kinegamba ne tasobola kuddira mu kiseera waliwo yabeera ennyombo mwamugobe awe NUP akagoba oba abasiyaza akagoba era kikola ki takisobola. Era nakozesa ekigambo kye nayiga ku muntu omu ali mu NRM nga w'amaanyi kibeera strategic patience nakikugambako negamba kibeera strategic ogumiikiriza omuntu olw'ekigendererwa kyoyagala olwa score olwa goolo gy'ayagala okuteeba amatovuuna asirikanyamba nnyo alasana naye kamuleke byonna binabyogere naye mutegedde wali nja kumala mufune Matovu ayogedde avuma ne
kati mulinda wali nota mulumba kati no mulinda wa that is Museveni. Museveni does not work like with the opposition. He's not reactionary. I know bukugo obwenjawo. Museveni nsolo muvuma leero ne muvumira emyaka 3 ne waite emyaka 2 nga sikya muvuma nnyo nampo bwa minister. Okay? Ne mbutwala. Ne wa minister bwampadde mu myaka 3 egiddako ne mungamba nyina cancer. Ne webuuze wa milimo gye nkola gye mingi egindwaza cancer bati ki. Noze kino besi kinyonyola kitegerekese. Naye ngo omuvumye wano n'atakubadde oluyi. N'amaana akuluwalinga n'akubwa minister matovu tumwadde wa minister bw'abasinga okwogera ennyo n'obubaka. Naye emyaka egi matovu ne yabadde mu America bagenze mujja mu kibumba bateekemu ekirala. Kayinge bwe yalinga akyali eri. Kati matovu. Awunja tuve tuli ku speed. Naye ntegerekese. Otegerekese. So ekiseera kya Kadaaga kyayitako. Naye n'atakkiriza nkikoze eki. Yiseeko. Tiyastadinga bulungi waves. Kati ate ono muto byonna ajja bikola mutakinanyo kyankikoze eki. Ntimize. Ekisembayo nkugambye nti lero nawe tulimu eno government Museveni yagipatana kintu kye. It's a property now. It is his property. Kati mwina kukola byayagala. Atasobola kukola byayagala. You either die or they arrest you or otherwise. Kati abasinga bakola byayagala. Kastokkiriza nti ogenda kuweereza sitaani n'amateeka gonna gagoberere. Kwekyo n'adenyala okubuuza lwaki muganze eriye ekyo nakyo kinnyonnyonyodeddemu nti ye alina fayiro ze zabadda mu kwekerera amusindika n'amukolera ebibye. Nakugamba nti Anita oyo nalabako ku fayiro ze nga bazitwala ewa muzeeyi nensomakokko pages nga 10 naye nga tekuliko kirungi na kimu nga twakamala akalulu kaali mulangaawo bakatira muliza n'omuntu salangaawo akakyama nayo si 5 akali ka mpigi UPC ndo yakawangwa no kawangula kali kebukeddiya kali awo ndo zalangaawo nalabako ku fayiro ezo kati abo Museveni abaagala nnyo kati naawe ate olina okuprovinga point n'opadde nyinayo gasi ono nensi okukolera kino nze kankole bino n'abikola nimbanga mugudde draw 2 tolina kyomubanja n'okkiriza okuswalamu emyezi 6 nomaane weetereza kati ng'oggyeko gamba nti kina abali bakubanita wabalabe nga bakute n'emiti omukazi w'amaanyi naye mu kiseera kiri nga muhooza amuli bubi be baali bagamba nti oyo gasiya aveeko we twawunzikidde tebakyajjukira Anita gwe bateeka ebyenguzi simanya biki tewali abijjukira. Those are Ugandans. Nakugamba abannayuganda naddala abalonzi na wano mu Buganda kanneesirewo tulinga biyenje ekiyenje oteeka ono kakandu bwoti n'okikonako pa nekiduka nekiyingira kapeti abakyabeera nzi kapeti bwe kiyingira owo akadde akasiikiriza empowa efuye bweti nga kidda nga kiringiza kiti kyerabidde ndi gwova okikuba oluyi Uganda. Withdraw eno abantu bano okuvaavaamu kiki mu dakiika emu kiri strategic ekyadde strategic wabaako emivuyo tewali agenda mukaluke naremu tamanyi nti kasente buli yakayingidde bamusinziza businza sente kyokka bali omusi teyagabye ku sente yagatayinza butagaba bali aba entrepreneurs league abakanyira mu bito bamanyi nti bya sente naye ako mundowooza bakayimirizaamu niye bali tamanyi nti bya sente nti omu basajja balaba nga yatakimanyi nti ono gundi King Caesar tuwa sente basajja wala ebbanga lino yabeerako nga yakulira oba yali finance wa sente ono yamusinziza businza kakati ne bano bwalabye asewava baani kiteeza ne mukula bamusinziza businza mukula omusajja oyo era yadde agamba tamanyi ne sente gyazija mbu musi yaziyaveeyo naye ati ahambu yagire sente empitirivu tamanyi gyeziva naye naye mukula ebbanga lyonna bibadde mu buyo gya sente kati bamusinziza businza yatambuza ne sente waliwo yalinyako n'akanyonyi n'agenda mu Western Uganda nga tukutira sente kyogamba atakimanyi nti omuzannyo gw'ebyobufuzi gwadde nga gwa sente bamusinziza businza so niwe waliwo mu nsi the same stuff bamuwangudde nyene muvuyo gyabadde bya sente so yasinziza sente yawa talk about NRM you mean money abala bagendayo to exposure babalabe Museveni abeerenga asomwa tulerinnya asomwa wa state minister asomwa wa director asomwa committee chairperson muzino board chairperson zibiki that's it shwagamba nti wacha abantu bagenda mu NRM ensonga si nyingi for safety security positioning oba jobs
nange olesa okusalawo negamba ndi kadi NRM naye nga kyembala kibigore bampa obwa RDC bakoba headmaster bampa obwa headmaster mu ssomero wampostinga eruddawa ensi yangu ya headmaster obukwata wabukuwa kati mbukwata mbukwata arts bwe buzibu mbukwata kawera kakadde nasoma ICT education arts naye ICT education si science ezezo ICT education right ni headmaster obukwata munnaye mbukwata wabumpa kome wano leero era mbwagala sawa munsabire wambo headmaster hatonyenya mutwe mara tugenda koma wano tukomoa niye bambo headmaster ndi bubi tugenda koma wano matovu sigwo kingambi nga kikulumya ate bakuwa bali kuwadde busomesa kuba embeerazo za busomesa headmaster waji basubye headmaster yo gwe nyino so mwegobera ngati wakola wa wano gwe nyini omwegobera n'obutulamu nga terabukwale na bukuwa baba busomesa musajja nganga ngo headmaster musajja yagenda ngo omugezi w'ekibiina kati yagoba president abasajja siba tukomye wano leero tutandikira lakuwa osembera sajja nga mwogezi wa kibiina okujja mu needi wajjangani ndi omu ku batandisi ab'ekibiina so sajja buzi tewajja buzi ndi pate mu formation ya pate ye musajja wamwe yadda wangata kyawulikika mu mawulire ebikika buleta ali gamuyinga omudomo gwe nyina gwo okuva mwamuzannya akawali emmengo takiddira ndi musajja muyivu obwongo busaza twamaliza dda programu nze sina buzibu